Weewaawo kakati Shamimu ogambye nti wafunye obubaka nga waliwo omukyala ayagala mukebera ku lubuto. Ogambye nti omukyala n'agamba nkeberako wano ku lubuto, nkeberako ku lubuto, n'omugamba siri musawo, n'agamba nkeberako ku lubuto, olubuto olwo nga lwa mwana, n'omugamba sibimanyi kuba siri musawo. Kati omukyala ne yeebaka wansi. Ogambye kati kyewavudde omukwata ku lubuto, n'omugamba nti kituufu omwana muwulidde n'amagulu ngawulidde. Okitegedde? Naye ng'ate omugambye nti sibimanyi, naye wakebedde n'osobola okubeera nti omwana omuwulira mu lubuto n'amagulu n'ogawulira. Akati olubuto olwo omukyala mu bubaka bwe ogambye nti mu ddwaliro baali bamugambye wa kulongoosebwa. Akati gwe n'omugamba nti tekisoboka kulongoosebwa, era amangu ago n'ogenda n'oleeta akeeyeeyo n'eddagala eddala n'omusiiga ku lubuto, olubuto ne luteera bulungi mu layini, era n'omugamba nti ogenda kuzaala bulungi. Akati ndowooza omukyala yabadde akwesize omuzaalise mu bubaka era n'obigaana. Kati ne musalawo agende mu ddwaliro, wabula n'akugamba nti ogenda mu ddwaliro, ngenda naye mpitira maama wange. Omugambe nti ngenze mu ddwaliro kuba ggwe aloose obubaka buno gwe wadde weesigiddwa nga n'okumuzaalisa byonna gwe ogenda obbimala, naye n'ogaana n'obitya. Kati n'akugamba nga bwe ngenda mu ddwaliro mpitira maama wange. Kati omukyala oyo gwe yayise maama we n'omusanga n'omubuuliramu oli nga bw'akugambye kituufu, n'agenda mu ddwaliro. Omukyala bwe yakomyewo yakwetedde amawulire n'akugamba nti azadde omwana mulenzi. Okitegedde? Bwe bubaka bwobwo, azadde omwana mulenzi. Akati mu bubaka buno otegeera ki? Mu bubaka buno nnyabo oli Nnaalongo, era nga bano abantu b'owulira baamulerwa ku kyalo, abakolanga obwabamulerwa. Lwakuba ennaku zino gavumenti etera obbalwanyisa. Gavumenti egamba nti oli bw'aba nga amanyi okuzaalisa ng'aliko amaanyi agazaalisa, gavumenti ebaga nti bagende bafune emisomo, gavumenti ebakakase, ebawe n'amabaluwa. Kuba luli twabanga ne bamulerwa ku kyalo nga olubuto luba lukuluma, ogenda n'akuzaalisa, oluusi abamu ne balemererwa, naye ng'ate oluusi mulimu abakugu abatalemererwa. Kati gavumenti nejja ekikwatira wamu nega nti omukyala yenna ng'azaalisa ku kyalo agenda afuna emisomo, bamusomese, bamuwe ebbaluwa ekakasa nti azaalisa. Kakati amaanyi ago ag'abazaalisa be wawuliranga ku byalo ogalina, era oli Nnaalongo, era oliko omusambwa gwa maama azaalisa, oliko omusambwa oguzaalisa. Okitegedde? Era jjajjaawo mu mirimu gy'olikola ogw'okuzaalisa mweguli, mu mirimu gy'olikola ogw'okunogera ab'embuto eddagala mweguli, mu mulimu gw'olikola ogw'abakyala b'embuto, lubuto lwa kyankalanye, lubuto luli mu nseke, lubuto lwekiise, omwana endera zimusibye, olubuto baaluwanika lwewanise, olubuto luli mbisambi, biki biki nyabo. Lwakuba tonnamanya buwangaazi bwo, olaba okyali muto, amalala mangi, biki, naye buli omu tamanyi nsi ye gyewunzikira. Bonna bolaba mu byalo ng'alina ebintu byakola, oluusi anoga ddagala aba yaliko omuvubuka. Ensi ebeera yamuyisaako mu bibanda, nga bw'owulira nti gundi oyo bamubuusizza ebibanda. Byonna by'oyitamu, boolabalaba eyo baabiyitaayitamu dda, si bipya. Lwalira amalala gakyali mangi, obulenzi, manye ebyabalenzi obyagala nnyo Shamimu. Bw'otabikola tobaawo. Okitegedde? Kakati ekyo ekintu kye bakulangako kiribaawo. Emyaka gye gyeyongera tomanyi. Emirimu limu egyo gye mukola bangi baagikolakolako dda nga tebagiriimu. Totunuuliranga mulimo nga nti gwe baakutondera gw'olibeera. Bangi bakola emirimu ne bikyuka. Oli n'abinyumyako bunyumya nti kale nakolako mu
mu office ya president olina gamba nakolako mu water, olina gamba nakolako mu masannyalaze, olina gamba nagendako e Bulaaya nakolerako mu nsi 3 naye ng'olwaleero muli naye alina akayumba wabeera ku kyalo nga biri just Lubaale yali amutwala mulambuza ku nsi, sente ze yafunako biki weebityo. Olina awunzika tunyumya nabo, olina awunzika ng'abeera ku kyalo alina akayumba wapangisa naye ng'ate yakwatako ku bukadde 2. Kale n'ebirooto bino bye mufuna mulina obyegendereza. Ate bwe mba nnyonnyola ebirooto byammwe mbateeramu ebigambo ebirala gamba ng'emisomo, mbalengeza mu maaso gye mulaga. Kale ebiseera ebisinga obungi nze nzijja ku mukutu n'enjogera oba oluusi ne nzivuunula abantu 2 bokka, naye ng'ebintu byenzizeemu biriko okuzimba omuntu ate nga sizimbye omu, kuba buli agenda okkiwulira kijja muleetera okwezimba mu mutima gwe, kubanga babeera babuulirira owaabwe nga gwe w'omunaku okutu okunkumula. Kati nyinza okujja ne nzivuunula abantu 2 mwe ne mulaba nti nzivuunudde 2 naye ng'ate nzivuunudde 100. Olw'ensonga nti nze wenzijja sijjirira ansa yokka, nzijjirira ansa nenjogerako ate nemmala nenzimba omuntu, nemmala nenkulengeza, nemmala nenkuwa ebyokulabirako ku bantu, nemmala nenkubuulira ensinga bwetambula. Kale kugamba nenzimba omwoyo gwo, nenzimba omubiri gwo, nenzimba obwongo bwo, nenzimba amaaso go, nenzimba ebigere amagulu n'ebigere n'emikono, nenkulaga ensi gyeyinza okutuusa, nenkulengeza kyolimu, nenkulengeza abakirimu, nenkulengeza abakirimu okitegedde n'abakirimu ne wakati kye baliko ne gundi kikyalimu okitegedde, empunzika y'omuntu, ensi empya mu maaso, byonna nenzija ngambi. Kale nno nze okusomesa kumu okw'omuntu omu nze nkutwala nti kumpi mba nzizeemu abantu nga 10. Kale nno mba mulina okuteekayo omwoyo ku bintu bino bye mbagamba. Kakati naawe aloota mukyala ze nakugamba nkeberaamu n'omugaa sibimanyi, nagamba nkebera n'omugaa sibimanyi kuba siri musawo naye baka wansi, ogenza omukwatako omutwe gw'omwana n'ogutegeera we guli n'amagulu n'ogategeera, n'ogenda mangu n'oleeta eddagala. Mu ddagala eryo mubaddemu akeeyeeyo, kuba akeeyeeyo kakola nga kakumirizi. Kati bw'omuyisizza ku lubuto bwoti kati olubuto oli lwabadde yeekengera ne lwekuŋŋaanya wamu, okitegedde ne lulabika ng'olutereezezza bulungi. Kakati ndowooza olaba awo wonna omusambwa guli mu kukulaga maanyi gaagwo. Jjajjaawo oliko omuzimu ogwakolanga omulimu ogwo ogwazaalisanga era ogwanoganga eddagala, era ng'omwana bwe yajjanga nga yeekiise ng'amutereeza oba yeewanise ng'amuwanula oba baamusiba ng'amusumulula, amaanyi ago galina, okitegedde. Kati lwakuba nti ebintu bino tubiwulira ng'ebigambo olw'okuba nti omuntu aba akyali muto, kati ono gwe nnyonnyola akyali muto. Waliwo ebintu byalaba nga bikolebwa bakadde, waliwo ebintu byalaba nga bikolebwa abantu bakulu mu myaka, ng'alaba ye bino byaloota bigambo tekisoboka, talina na watandikira kikola. Kyokka ate ffe abalabye ku bantu ffe tukiraba nga ajja kikola, era ono obulamu bwe ajja kuzaalisa. Ekintu kiri kimu kasi tolabikirako omwoyo ogwo oba n'ozaalisayo abantu nga 2. Kati bino gavumenti byesumbuwa abantu, simanyi bamulerwa abeetaaga okugenda ne basomesebwa, simanyi biki ne baweebwa amabaluwa, era ojja bikola, era ojja kugenda bakwe ebbaluwa otule ku kyalo ng'olina woobeera kuliko n'olusuku. Kakati ali Malala ebinaabiro oluusi anaabira mu bya bbeeyi, ali Bulaaya eyo. Akazigo akozesa tube ziri ez'akabi biki, okitegedde. Omulenzi agenda okujja nga alina yekubeka ka perfume oluusi n'enjala ateekako zino ze batunda eziri artificial biki, ojja musanga ali eyo tasuubira nti alikeera enkya n'abeera ewantu nga kuliko n'obutooketooke, olusuku lwe nga abembeekereza eddagala. Mwe baana mwe temunkuulira eddagala, okitegedde. Alitaliza, alirimira biki, ewe ng'alinawo akayumba ab'embuto banywa wuwe eddagala biki, ebiri maaso tabisuubira. Amanyi nti waali ne byalimu n'omulimu gwakola, alowooza nti abantu bonna baalaba abali mu byalo tebaabiyitamu. Abantu baabiyitaayitamu dda, abantu babirabyeko. Kale nno wooli si wolibeera, si lwe lubeere lwalwo, si ensi yo, okitegedde. Ffenna twawunzika ensi ndala,
twabeerako mu nsi ey'abantu bali abakeera ebyenkya mu bibuga biki mu kiraabu, genda mu kiraabu okutambulako mu bibuga okwenjeera ebibuga ebitundu bya Kampala ebyenjawulo biki. N'olwaleero we tuli tetukyatambula. Kati nga nze kamwa koogera wendi sikyatambula, mbeera wamu ninda bantu okitegedde mbeera mu bisiikirize, mu biti, mu bisaka, mu nnyumba za ssubi. Kitegedde kale nno ensi y'omuntu omuntu nga tannafa kizibu okumanya omwaka ogujja wa wonoobeera. kizibu okumanya mu myaka 3 mu maaso ogenda kuba obeerawa. Omuntu ekyo bakimuziba, omuntu bamukweka okufa, omuntu bamukweka ebiseera ebijja mu maaso wa wajja okubeera. Omuntu abaawo ng'alabira kumpi ng'embuzi. Omuntu asobola okuba n'omulimu n'aduulira omulala, ne wayita omwaka gumu gwe yaduulira ng'ate yakola, ate ono yaduula nga yabeera mu kyalo nga tayina. Kale nno eby'omu maaso babitukweka, tetubimanyi. Okuggyako bw'ofuna obuntu ng'asobola okukuddiramu obubaka bwe, yasobola okubuulira eby'omu maaso. Kati nze eby'omu maaso mbikubuulidde. Byokola ne byoliko naki si gye emirimu gy'oli wangaaliramu ebyo bya kiseera. Era kola ng'olyamu ng'otereka ng'obeera mugezi nga weezimba, bwe ba poloti yakugula towolawola sente bino bya gundi yansabye muwole, bano abakuyita mami, abakuyita muzeeyi biki, ab'okukyala abakubira baganda bo ate simanyi biki, nsaba ompeererere ku mwana biki, eyo nanna bw'omanya nti oliko empewo oba olina okuba omwegendereza. Gwowo omuwa kitono ng'ofuba nnyo okulabika nti ofissa ne weezimba. Kuba ebintu ebyo bituuka ne bikusanga sseke era byo bisigala bikubanja. Naye bwe bikusangawo nga olinako ke weekoledde, oluusi olinayo akapoloti biki, awo lubaale najja n'akuzingako n'akusalako emirimu agisse biki. Bw'oba wona akapoloti wootandikira ne bw'ozimbawo akayumba ka ruumuzi 2, awo wootandikira. Okitegedde? Naye abantu abasinga tebamanyi nsi ya maaso. Kati bw'ofuna omukisa nga nze ne nkunyonnyola bwe nti n'otegeera ensi ey'omu maaso, otandika okuba omugezi ne mu ntereka ya ssente na mu buli kintu. Okitegedde? Weewaawo kakati ogambye nti omukyala bw'ogaanye byayagala muli omuzaalisa biki, n'asalawo agende mu ddwaliro. Wabula olina akantu k'omugambye nti ebintu by'okulongoosebwa nomala n'omugaa tekisoboka okusinziira ku ddagala ly'okoze. Kitegeeza w'olituula oli bw'alijjanga n'olubuto nga lukyankalanye lutya, ne bw'alibanga waakulongoosebwa wa ku kiso, omukono gwo omuntu gw'olikwatangako tebalimusalanga. Omukono gwo gw'amaanyi. Era nakati essaawa eno osobola okusanga ow'olubuto yenna n'omutenga olubuto, omwana n'aterera mu layini era n'amuzaala bulungi. Amaanyi ogayina, omukono oguyina. Kubanga oluvannyuma tuwudde nti omukyala bwe yagenze mu ddwaliro gwe baali bagambye okulongoosa, ogambye nti bakomezaawo mawulire nti azadde bulungi, azadde omwana mulenzi. Kale nno ekyo kya ssanyu, oba weetaaga okwekubirako mu ngalo, oliko amaanyi. Abakazi abanoga eddagala si batene, ensi ebeeyunira. Ate si buli omu nti anoga eddagala ly'ab'embuto, si buli omu nti azaalisa, si buli omu nti embuto ezo zikyankalanya azitereeza. Bamunna bamu ku kyalo osangako omuntu omu. Kale nno oli wa muwendo, oli wa njawulo, ate oli wa kitiibwa, ate ojja kweyuniranga abantu, tolibulwanga kyakulya, tolibonaabona. Bw'olibanga otegedde mangu ne weezuula n'ogenda ne weetereeza, n'otereeza emyoyo gye gikuliko, n'ogenda n'otereeza lubaale wammwe, olibeera omuntu ow'enjawulo, oliba muvumuzi, oliba munozi wa ddagala, ofiisi yo eriba ya kinu, oliba musekuzi wa ddagala, oliba munozi wa ddagala, oliba mugabi wa ddagala, olibeera omuntu akola ekintu ekibadde kitali kya bulijjo, era ojja kuba musawo. Okitegedde? Ojja kubeeranga mu bibugo, oli muntu wa bibugo. Bino ebibugo by'osanga ng'omusawo jjajja we yamusaba olubugo lw'omuzimu nga lukutteko n'obukuku, ebibugo by'edda. Olibeera wa bibugo, bujja kukyenkya ng'oli mu bibugo. Kati bino ebintu kati by'olimu eby'okusosola enjala biki, kukeera kutawaaza. Otawaaliza abalenzi. Ani kakati okyali muto, amalala mangi, buli akusaba biki, buli akusaba obeetegekera mbo.
Jofule yaŋŋambye ajja. Okitegedde? Jofule yaŋŋambye okumusisinkana kati bye mbeera mulowoolezaamu okeera kutawaaza emisana kawungeezi mu ttuntu biki ebyo bikyabatwalira obudde. Ojja kutuuka ekiseera nga n'ebyokutawaaza tobimanyi ng'ebisambu ajja kuteekaawo wamu ng'ogaate kati ntawaalizaani. Kitegedde ng'okeera kulowooleza ku kinu n'obudde obukeera okusosola enjala tobulaba, obudde obukeera okwesiga tyubu tobulaba nga togaate kati nze siigiraani nkeera mutale kunoga ddagala, nkeera kutaliza ddagala lyange mu lusuku. Olwo nga woli olinawo n'obutooke nozolaba bwe nkukubira pulaani y'ensi empya. Simanyi oba naawe kati amaaso gajje ku kyoliko n'otandika okukuba ka vidiyo n'otangaaza ndoza kubijja mu maaso. Nsuubira naawe kati oli mu bitangazaamu byenjogera, olaba nga bukedde enkya olina omukazi gwe weefaananyiriza ku kyalo ayina eddagala mu lusuku. Ayina waawo obwana ewaka, waliwo obwatemye eddagala lye naakera okuyomba. Lwaki mwatemye eddagala lyange? Mumanyi kye nalijja. Olwo nga ye ofiisi yo, abantu bakukeera ku makya. Nalongo Shamimu, Nalongo Shamimu munnange waliwo eyandagiridde wano nzize nkubuuza maama nagenda mu ddwaliro ne baŋŋamba omwana yeekiise. Nagenda mu ddwaliro ne baŋŋamba nti omwana alimu olulera mu bulago. Kakati nga Shamimu mukugu, nga Shamimu eddagala alimanyi, Shamimu asale ssente agenda maama wange mukwano ekyo nkikolera emitwalo 6 kyokka nga waliwo neyakeddewo yamuggyeko 6. Eggulo ab'omukaaga babadde 10, luli ab'omukaaga babadde 4. Kati nga Shamimu alina daily income ewaka, okitegedde yagulawo akabanja ewaddako awo, yazimba ennyumba kuliko galaji, yagulayo emmotoka. Yagulayo emmotoka kwatambulira bamuvuga buvuzi. Olwo okitegeera Shamimu okitegedde. Olwo nga n'erinnya tebakyakuta Shamimu walikyusa, weeyita lya jjajjaawo omukyala bw'abanga ye yali Ndibassa, ng'olwo weeyita Ndibassa tugenda wa Nalongo Ndibassa. Era Shamimu lyali lirya ssente, yakolako ebulaya nga ye Shamimu, abalenzi bamuyita Shamimu. Jofule wakuba essimu abuuza Shamimu, hello Shamimu, tukoze tutya Shamimu? Kati Shamimu ng'amuddamu bannaayi wabula nkumisinga ennaku zino. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati maama ebyo ojja kutuuka obiveemu, okitegeera, ojja kutuuka ojja kutuuka obiveemu. Osiiba tonaabye nakagere. Abalwadde bakusiiba bakufuula bize, bali ku butebe basimbye layini nga tolina ne gw'otawaaliza. Tolina gweweteerako tube. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.